Kyaddaaki amasiro g'e Kasubi gawedde okuzimbibwa era emikolo egifundikira okuggulawo amasiro gano gikoleddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero ne ku makya. Okuzimba amasiro kumaze emyaka 15 okuva mu 2011 okuzimba lwe kwatandika. Kino kyaddirira abantu abatamanyikiddwa okugakumako omuliro mu 2010. Katikkiro w'amasiro g'e Kasubi Nkalubo David ayogedde ku bikoleddwa. Ennago tuzze tukwatagana naye bangi abamu bawummudde, abalala bakoma wakati ne bakoowa, abamu bafudde, naye twebaza buli muntu yenna abadde ku mulimu gwa Kasubi kulaba nti eddawo. Mu bufunze amasiro gawedde era kati buli mukolo gwonna gusobola okugenda mu maaso. Nnalinnya w'amasiro gano Beatrice Namika akakasizza nti buli kyetaagisa mu nnyumba ya Muzibwazaalampanga kyateereddwamu ne yeebaza buli akoze ekisoboka okulaba ng'ennyumba eno eddawo. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka, ne twebaza nnyo ne gavumenti ye ng'ekulemberwa Katikkiro. Atandikira ddala Katikkiro yasooka Walusimbi, JB Engineer, okutuukira ddala ku ono Katikkiro aliko kaakati Kyeyaspeta Mayiga. Bakoze nnyo ne kabineti ye yonna yonna n'abataka b'obusolya abavunaanyizibwa ku nsonga zino. Omukolo gwetabiddwako omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwagga Mugumbule. Era ono yeewuunyizza obungi bw'essubi obwakozesebwa okuzimba Muzibwazaalampanga, kyokka ne yeebaza abo bonna abateekamu ssente okulaba ng'ennyumba eno eddawo. Erizimba amasiro bwe lyenkana obunene, kubanga ntunuulidde nga kumpi omuzinzi gwenkana meters nga 2 obuzito, kwegamba okusala ekintu ekifaanana bwe kityo n'okifuula ekyomuwendo ekyomulembe kya bbeeyi nnyo, era kwegamba kikulaga omulimu lwakiguluddewo, kubanga okuva Kasolya okutuuka kaakati ku mulyango guno gwennyini ku Kisasi kya muwendo ddala, era kiraga obukulu n'ekyobulambuzi ekisaanidde. Twebaza bonna abavunaanyizibwa ku nsonga eno. Minisita w'ebyobuwangwa Dr. Anthony Wamala akakasizza nti amasiro gawedde era omulyango oguyingira gugguddwawo, nga kati Ssaabasajja Kabaka yekka yasigadde okusiima aw'olunaku olugaggulawo mu butongole. Okusala ekisasi kino gwe mulyango we tuyingirira wankaaki okuyingira Muzibwazaalampanga. Ke kabonero akalagira ddala nti ennyumba Muzibwazaalampanga tekyaliko kibanja. N'olwekyo olwaleero Muzibwazaalampanga aweeredde ddala byonna bikoleddwa ebyali byetaagisa okukolebwa nga bigoberera ennono n'obulombolombo. Gubadde mukolo gw'okukakasa nti ennyumba eno kati ewedde, era Ssaabasajja yasigadde okulangirira olunaku olutongole ennyumba oba ekibuga kino lwekinaggulwawo. Ku lwa gavumenti, omukwanaganya wa Buganda mu maka ga Pulezidenti Engineer Joseph Sewava yeebazizza Buganda olw'enkolagana ennungi ne gavumenti eya wakati, akakasizza nti Pulezidenti Museveni essira yalitadde ku nnyingiza y'Abannayuganda era n'asaba abaana b'engoma okumwegattako mu nsonga eno. Era Pulezidenti ayongera okusaba Bannayuganda okukozesa emirembe gye tuyina, kubanga emirembe bwe tegiriiwo n'abalambuzi basobola kujja mu Uganda. So Pulezidenti ayongera okutegeeza eggwanga ne Bannayuganda n'Obuganda n'abazzukulu mwenna okulaba nti tutwala emirembe ng'ekintu eky'omuwendo ennyo tusaana kukisaagiramu. Emirembe bwe gibaawo buli kimu kisoboka. Byachambadde Rollins, Salt TV, Omunnyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.